Wow. Emondo nate zifuuse ensonga ensangi zino kubanga zitawalibwa tukyagenda ddala maaso n'okutuusako ensonga tuli bukoma nsembe buli kimu okutambula obulungi ayogera obw'omu amaga era nnyinimu bw'atakwata mu kisibo embuzi zifanaganga nabwe kiti omusumba Alozas Bojenga avuddeyo n'akinoganya nti olukuŋŋaana lw'olunaku olw'enkya olwengedde takomyawo alagiridde abakkiriza enteekateeka nga bwe zinaatambula bino yabyogedde asinzidde wali ku House of Prayer Ministries International olunaku olwaleero femu nnyo katugendeko nate ku Makerere Kikono olukuŋŋaano lw'amaanyi oluli e Masaka taatotegulula amaanyi aganasinkana abali mu DRC. Okusaba kwa Lankyawa ku Canaan Land kukomekerezeddwa leero era abakkiriza obwedda balina ensawo zaabwe nga boolekera kibuga Masaka okwetaba mu lukuŋŋaana lw'enjiri gaggadde olugenda okubeera ku Masaka Recreation Grounds. Zikube ng'osabira abantu abagenda okutambula okuva mu bitundu ebitali bimu batuuke bulungi mu lukuŋŋaana lw'e Masaka. Kabadde keetalo eri abaweereza era bannamukisa abanaasobola okukeera enkya bakutuula ku butebe nga tusanze abaweereza babutegeka. Omusumba Alozas Bujingo ategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde era ng'abakkiriza abawadde endagiriro naddala abava mu bitundu ebyewala. Bw'onootuuka ku ntikko ya Masaka ojja kulaba sheero bw'oba ova Kampala eri ku mukono gwo gwa kkono eyitibwa sheero Buddu. Bw'otuuka awo ne branding team yaffe ojja kuba olaba nga ya brandinzeewo we wali ekisaawe ekisenge ky'ekisaawe ekya Recreation Grounds kisalagana n'ekisenge kya sheero Buddu. Omusumba Bujingo ayongedde n'ategeeza nti ebyokwerinda byo binywevu ddala n'asaba omuntu alowooza okujja okukola ekikyamu ajje kulokoka kubanga bw'akwatibwa waakukolebwako. Security esuzeeyo emazeeyo ennaku 3 ava e Kampala ng'oyagala genda kubba e Masaka tuli balabufu bannamasaka tebabbika naye jangu kulokoka bambi tojja kubba tojja kufuna bizibu kubanga sitwagala muntu afune bizibu twagala omuntu awone buwonyi bizibu ava gy'ova to planning agenda kusala nsawo mu lukuŋŋaana. Yeebazizza abasumba b'e Masaka olw'okwaniriza olukuŋŋaana luno n'okwaniriza obulungi ttiimu ya Salt Media ebadde mu kitundu kino n'ategeeza nti agenda kubasisinkana. Twagala kwebaza abasumba ab'e Masaka era ngenda kufuna akadde mbasinkane bwe nnaamala okubulira mu Lankyawa abaweereza abalala nga bagenda mu maaso ngenda kusisinkanamu n'abasumba b'e Masaka kubanga batwaniriza batambuza ttiimu zaffe bulungi bakunza abantu wamu n'abakulembeze b'omu Masaka site abantu bonna bakirabye ng'ebadde yeetaagamu olukuŋŋaana lw'enjiri olw'amaanyi. Akoowodde bannamasaka obutasubwa lukuŋŋaana luno kubanga abantu abava ewala bayinza okubatwalako omukisa. Agamba nti n'oyo yenna ataasobole kujja enjiri yakumutuukako wonna w'anaabeera kubanga byonna ebigenda mu maaso byajja kuba biweerezebwa ku mikutu gya Salt Media gyonna. Naye nkubiriza abantu mwenna obutabaako kintu kyonna kyokkiriza kukusiba mu Masaka n'otajja mu lukuŋŋaana kubanga wali abalweweredde nga bava Mbale bava Fort Portal bava Mbalala ne bajja bannakampala bannajjinja bannambale bannasoroti bannatororo bannabusiya bannayuganda mwenna olukuŋŋaana wadde lugenda beera mu kisaawe Masaka naye zino ssente abantu ze mutuwa tuzikozesa okugula data amala okukozesa intaneti okukozesa satellite okulabika nti olukuŋŋaana buli ali waali lumusangawo. Bo abakuŋŋaanya ebya Christmas lunga nabo bategeezezza nga bwe batagenda kubeerawo okwaniriza bintu bino okutuusa ku Sande nga bavudde e Masaka. Olunaku olwaleero nga bwe nti lwakuna tuyimiriza mu Katonda olw'okuba nti tulina olukuŋŋaana e Masaka. E Masaka olukuŋŋaana lw'amaanyi tugenda kukeera ku makya paka ku makya so kireza tuba tulina okuyimiriza buli kimu paka ku lunaku olw'Essande. Geoffrey Mugerwa ategeeza nti mu kiseera nga tewali kusaba tewabaayo kuwaayo bintu bino kubanga enkya bonna bakubeera Masaka. Ngero bakowola ku lunaku olw'Essande tweyiwe mu bungi ku Canaan Land House of Prayer Ministries International twongere okuyiwa ebintu
tulete ebintu ebikalu kati okusinga betufokasingako okusookera ddala naye nga ne mu maaso awo tujja bategeeza ddi betwetaaga okuleeta emmere ng'omuceere akawunga ebijanjalo ebinyeebwa n'ebirala byonna. Omusumba Bujingo asabidde olugendo lwa bonna abategeka okugenda era we tuviiridde ku Canaan Land ng'abaweereza bateekateeka kusimbula. Byatumwebaze Godfrey ku Rasot TV Omunnyo.